Kirinya Muhammad bwe nagenda nga mukomera kaga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu bw'oba osobola semberako wano just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba Sebo neyanza neyanzege President twamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Nebokuma, I understand. Si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo n'obakutuuka. Ndowooza kyayogedde mukitegedde ate ndowooza ne kyatayogedde nakyo mukitegedde. So, bassebo ne bannyabo kino kiri very important ne mukimanya. Mpuuga nabeera naawe. Weewaawo wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujjanga mu bwesige kutuuka leero. Ovunaanyizibwa ovaayo nnyonnyole ku bigambo President byayogedde. Ate mu bwesimbu ebijuliddwa Honorable Sewanyana. Tetuzimbaganangako kukola bannansi bintu bwe bityo. Obukulu si kyekikulu nze ndi wano ndi mwani UP sirina kitiibwa sirina mu ofisi yonna yankizo ndi member mwereere kumpi nkulembere no mukono ate era si bwe bukulembeze obw'ekitalo n'abantu baatuwa obwemupi obwo bukulembeze bukulu kiki ennyo ekisobola okutuusa okukwatagana n'abasajja bano ne mukola fayire y'ekikwangala okusibisa abasajja banno. Ogwo omusango we guba gwali musango gwa assault nti bano bakale bano basindiikiriza bano naye nga nabo mubalaba abaana abe kibatta abankanya batyo kukuuma Bobi Wine oyo kubanga singa tebamuteekako mbeera bwetyo nze mwami Mpuuga mpulire kyannyonnyola okusaasira ne muto wange onabuswa namulabye ejjo nga teeddwa mu kabuli nga linga teeddwako omudumu gw'emmundu mukusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bagujjanjabe nze ng'eyakulambula mirundi emingi mu kkomera neyalwana ng'ofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kunvaako okutegeera bye wayitamu n'olwekyo embeera ey'ekibukubiriza ky'ebyobufuzi esobola kunzijjako obusajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka era kusaasira bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka omuntu waffe y'oyo tulinawo tukozeko ekisoboka okumuteeka ku mulamwa naye ndowooza taasoboke naye y'oyo gwe tulinawo bw'atyo bwafaanana njala kubasaba obutaggwa mu maanyi naye okufuna okwebuulirira tubeere bamalirivu twanganga ekizibu kye tulina kimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma kambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale
naye okusigala nga tutambula mu mbeera ebyobufuzi eby'ebitegefu kyabulabe nnyo eri be tukulembera, kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu, butasabye amagezi kizibu kino nga tutya nti bajja tuvuma. Buli muntu avumiddwa. Olaba ne kabaka wange avumibwa, ne maama Naabagereka n'avumibwa, Katikkiro ye baamufuula kizannyiro yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo. Bannaddiini bavumiddwa. Kakati nammwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano kibawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe na kubatyoboola bo basobole okuba nga basigalawo bokka. Bwe mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twaŋŋanga ekizibu, ensi tejja tusonyiwa. Naye njala kusaasira mikwano gyange bafuutu soldiers abamu be bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo essaawa yonna ajja kusaddaaka ayisewo ebibye. Edi Mutwe ali mu kkomera ng'atulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya Edi Mutwe. Omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo alina okumulwanira akeddewo ekirala kintu kiveeko. Olumiri lwe baamutuma okuntabaala ndowooza alugezezzaako, simanyi batanaba kubongoka ngalo nanjala kumuvaamu naye njala mutegeeza nti tajja dusobola olwange. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe, kubanga bw'anaasingako awo tuyinza omufiirwa. Kitwagala mufiirwa naye yeetaaga obuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyokuba nti yeetaaga obuyambi nga buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera yambibwe. N'olwekyo si kya bwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Mwampita ekigo gwe ne Ssegirinya mmwe kennyini ne mumpita ne muntumya najja ekigo nze kennyini ayogera. Nasanga ono musajja w'e Netherland oba bamuyita Ssekajjogo bamuyita batya nga naye mwamutumizza ng'abaddewo ndowooza nga weeks plus biganyi ne muwandiika ebbaluwa ne mbabuuza exactly ki kye mwetaaga. Bye mwaŋŋamba mubimanyi, ababassa mubamanyi era mwannyonnyola ekibalemeza mu makomera nga tewali kirala okuleka Kyagulanyi. Mwawandiika ebbaluwa nga mwagala ngitwale wa President Museveni. Natwala ebbaluwa yamwe wa President Museveni. Saakoma na kugitwala naye lwakuba saabannyonnyola nayita mu process ki. Nasooka kugenda wa Jenosale Musale. By then Jenosale Musale yali kigo, yali Ugaluga ewakaawe. Nengende wa Jenosale egaluga ne mugamba be mwaŋŋamba era bye mwantuma. Mwantume wa Jeno Muhoozi Kainerugaba. Saasobola agenda wa Jeno Muhoozi Kainerugaba nagenda ewa Jeno gwe bayita David Muhoozi. Jeno David Muhoozi yasaninga ne ku bbaluwa gye natwalira President Museveni. Ebigambo bye mwantuma mubimanyi, nange bye nababuuza mubimanyi, abaali babasiba mubamanyi bulungi nnyo. Kyannaku nnyo essaawa ya leero okuyimirira n'ogamba nti Mpuuga yali part of mu bantu abaali bakusiba. It's a pity. Mpuuga y'omu ku baalwana ennyo mufulume nga newankubadde mwali temujja kufuluma nga sigenze wa president. Mpuuga n'oyo omusajja Omugalatiya be bamu ku baalwana. Mulabe nga muva mu makomera Kristo mwebbeero. Mujjukira bulungi ebbaluwa gye mwawandiika n'egitwalira speaker n'ebigambo bye namugamba. Simanyi lwaki, I don't know, simanyi wensobola kukinnyonnyola. Ensi ekutta obulimba n'obukyayi. Ebbanga lyonna Honorable Ssebaggya ly'obaddewo.
ne Sseginya yafuluma mu kkomera nga mwekokkoola Bobi Wine